ensonga z'ebyobufuzi ensonga z'obukulembeze zirina okuweebwa ekitiibwa si zakiyita mu luggya era mpulira bubi nnyo ensonga nga zino nga zikwatiddwa ng'ezekiyita mu luggya ensonga zetuwaddeyo zaali zibeereddeko mu kooti zino ne zimala n'emyaka kumpi 5 emisango egimu gye twogeddeko egya Nambooze n'emirala ezo ensonga zetwogedde olwaleero baazibalamu emyaka 5 kumpi 5 namba kati kituufu nnyo omulamuzi okwewa obudde ensonga ezo azeetegereze kuba ziina bearing y'amaanyi nnyo ku ddembe y'abantu ku kye baasalawo mu buyinza bwabwe so ndowooza ffe nga ku Lwokubiri tujja kujja tusuubira kooti era singa tezibadde ennaku 4 nga eziteekebwa mu mateeka oba oli awo n'obudde tebwandimaze so tuli basanyufu nti kooti egenda kwetegereza ensonga zino kyetulowooza kyandibadde kimu ti bwemala ozeetegereza esalirewo mu mazima esalirewo mu mateeka kubanga era bwetaasalirewo mu mateeka ezo ensonga tujja kgenda tukungamizibwe kooti endala mu nsonga z'amateeka ku ebyo byonna kuba byonna bitwogedde bibadde bikulu nnyo. Ekisooka osobola okujja ne fotokopi mu kooti nga zoyagala weeyambise bajjeko bakyusa obululu nga kennyini ogamba nti zirimu ebitagatta ensonga nkulu ate bw'oba olese fotokopi empapula z' electoral commission mu mateeka lwaki electoral commission ogaana ogiteeka ku mpaaba toyinza kugamba nti oyogera ku kubala akalulu kukalangirira n'okulangirira omuntu nga byonenya eyalangirira eyabala nga tumuleese mu kooti eyo nsonga erabibwa n'omuntu yenna so ezo ensonga nkulu nti osobola okusazaamu akalulu ku fotokopi ekyo kijja kuba gwe gusoose esisuubira nti ekyo kisoboka ate bwe baba fotokopi tebazigoberedde application yonna eri ku fotokopi ekitegeeza tetusobola butawangula nsonga eno mu mateeka. Kansa tulaba nti ku njuyi zombi temubadde na original copies eziva ku district okuva wa returning officer omulamuzi abadde azibageza ensonga eyo gyogerako awaaba omuntu gwe bawaabira talina na buyinza mu mateeka kuleeta byatakomplainingako ono ezize tazikayanako oli yakayana ku zize eziri mu fotokopi ng'ate zakayanako tezigatta ze tulina so tetuyinza kuleeta kopi zaffe mu mbeera efaanana bwetu mu recount kuba ekiriwo ayagala beeyambise photocopies okusinga wano application era ziba beeyambisa kuba ezo zennyini kooti bw'eba esazeewo okugenda mukuddamu okubala zeba erina okweyambisa kuba kooti ebeebala ate kooti ebalira ku bujulizi obuli mu maaso gaayo. Njagala ndabeyo mu nsi eno kuba nti waliyo embeera y'okuba nti bajja kubalako akalulu nga basinziira ku photocopy kubanga eno kooti kati obuyinza bwerina teyinza kukozesa document ndala etaze mu maaso gaayo kubanga electoral commission yandireese document endala bali tebagireese mu kooti so kigenda kubanga si kya bulijjo bwe kibanga kibaddewo.